This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Tokwatako gwe tuli musiraamu. Kurwani atali musiraamu takkiriza ogikwatako. Kati gwe ng'ogikutteko. Okujjako ng'oyagala kunjoga misana naawe. Shahadu. Kyekyo. Mutyaba jangu. Kankakuzzeeko wano. Aha. Eri authentic? Yewe nyini. Yeye ku ruhani. Sagala babimbuuze. Omusaalo guugwo. Guno wagugula wa? Guno Nansigulo yagumpa. Ani? Nansigulo. Wacho bayita Nansigulo ye Nansigulo naawe leka kutusongowa. Nansi. Kati buno nabugula Dubai. Ene kanzu. Buyitirivu nnyo naye si bugolole ngiye bujja. Jeje badde olinayo? Nkyalinayo naye sigaba mulundi gumu. Kadi neno ogimuwa. Si bigolole naye nga birungi nnyo. Nnyo njiraba. Eno nayo ogimuwadde. Ngimuwadde. Kadi bwe banakuyita ku piraawo. Ate nga ne apita. Mu July meeyo ba July tulinayo Idi endala y'ebisolo. Ebeeyo banagisinza abanagira. Sebo neyanziza kali sebo. Tukwagaliza mirembe. Yes sebo. Bibyo ate nalyo lajja kubirala. Jawo nawe lekerawo. Matunabera tuli kwa ebyo kabaka. Nyama kanzu genina gwe. Ne wali wetegekedde ddala moto. Ate gonna malungi ge Dubai go. Wamagwe genda oyambale. Hi, this is Kasuku. Now, no bagiyita Mercedes Benz. Tugimanyiddeko comfort. N'ekyenjawulo ekiriwo. Aba Delta Cash balina gye bayise Express Car Logbook Loan. Buli kimu kikola mu Express. Ojja wano n'oleeta logbook yo ne tuprocessinga national ID nayo ogireeterako ne bank statement ne tuprocessinga okuva ku miliyoni 2.5 paka ku miliyoni 3 ng'ogenda na mmotoka ovulumula logbook nayo ng'otwala ng'ate tutandika kulaba okola ki bagise Express Car Logbook Loan. Okuva mu Delta Cash buli kiseera nzija na birungi nkubuulidde tobeereeyo fees ziganye tobeereeyo ekyana kikulemye kyakaza nga Delta Cash weeri tuli naalya wano wabi kanfuga ngende mu benzi yange mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery? Nekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye bamujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app ogimanyi right now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu right now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda nice. kati omusajja mugenda kumunyamunyamu luseke nyamnyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga 2 dakiika nga 2 kati owa boda wo wuuno mama nga yangu yazze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Luzungu kade kazungu tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda mu kujere kutoka ntoko ndimbuzi nyepuno ala bubura babaddi abakyala. Wale somo yomba nyembu to
agenda wegiwaminge oyo abaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Shakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanagambye embuunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Sangule tutandise yesebo bwali bwe buti bw'owanyaniriza nga nfuuse musiraamu nekubula ebigambo byange byonna bye nakubuulira nga ndi mumalirivu naye abasiraamu saagala munyiigire saagala muyombe saagala mukole ki saagala mukole na tikitoko yonna musirike era mukimire nze navuddeyo siri muguwa ddalu siri mulalu byenjogera mbitegeera omanyi Kasuku muli awo naye tulina ebizibu nze obulwadde bunnumye nsupendinga sente nyingi nnyo mmira empeke 10 n'ezi polidde buli lunaku 10 empeke 12 zaaki oli muloge nzikugireyo ndowooza nina empeke 10 n'ezi mmira buli lunaku nga kyeki ng'ojjanjaba kyekyo ndi mulwadde wa sukaali ate wagambye sukaali yawonye nkugira nze mbadde mmira kale olya era dokita wange ne bumubuuza Dr. Silver omumanyi Dr. Silver wali awo dokita w'amaanyi nnyo ajjanjaba n'ab'ebweru naye sente zokka zensipendinga azamazeemu amaanyi kakati wabaawo omwami omu omukyalo oba mwami kale omuntu omu eyaŋŋamba nti naye bw'ogendako ewa pasita ono ng'awonyezza abantu bangi nemugamba waatya oyo Katonda olabye otya gwe n'aŋŋamba tugendeyo olunaku lumu ne tukwata ekkubo ne tugendayo ne basooka bankebera kyanzaamu amaanyi alina omusawo awo alina omusawo awo ssebo asooka kukebera kati nno n'amala nnyinza okubibusabuusa ebyabwe n'ansindika ne mu ddwaliro egindi ewandegeya ne banteeka mu sikaani ne banjako emisaayi ne bakakasa nti olina sukaali ne baŋŋamba naye toli bulungi naye kankusabire baaba musawo bwe yaŋŋamba n'enzirayo owulya ssebo olwo ne tetunagenda mu kusaba wabula baŋŋambye pasita awonya ki sukaali ne neeteekawo nabo si babi nasooka wandegeya bo ne baddako ne bankebera nga byebimu ne bagamba kale tutandika okusaba ne baŋŋatuula awo pasita najja ne ŋŋamba nti ono anansuula ono nga ndaba asuula abantu ne ŋŋuma ne ŋŋa nti nze Lwasa tosobola kunsuula ku ttaka kankulinde nkulabe pasita nga ajja ngenda okulaba ansemberedde ne baŋŋamba yimirira ne nnyimirira ebyaliwo sijja bikubuulira wabiraba twali tubirabira mu katambi oli yali akalikodinze ku TV origino yaako tetugirabangako kati origino nagwira ddala wagwa wansi maama nogwa wansi nengwa wansi nansabira n'agamba bikuveeko ebyo sitaani agende gwe nze nakiraba Kasuku ojja ogendeyoko naawe nkole ki bansabiremuko yansabira ssebo nansabira neŋŋamba omusajja ono nga ataamye neŋŋamba katulabe byanasaba naye nga
results zange zina ezavudde Wandegeya ne bano bibapime nga babimboolidde kati netusaba essaawa esembayo yalinga amaliriza ne batulagira tuddeyo batukebere yali manyi wagenda kuyitawo ennaku tudde tulabe yalagirirawo awo ti abantu bano mudde mubakebere ne tuddayo ne batukebera ng'obudde temuli ate nga nava waggulu eri ogwasooka nga bankebedde nga sukaali alimu 2 owulira nenkakasa nti omusajja awe nensanyuka nenjaganya neŋŋaana omusajja awonya nga kati enono nayo ki ekibuli kasira kino nayo era mbalinza baba bagamba nti bajja kulwana nange mbawe ekkanzu zaabwe bazitwale nekkanzu wano ennungi nazigula Dubai nungi $1,000 ziri wano n'enkofiira ennungi ninze nzibawe naye Lwasa ati bw'otuula wansi ng'ogenda okukola decision zino olowoozaamu nti nina abantu abammanyi nina abantu be nakakasa kati for example Lwasa lw'ogenda okusiramuka naliwo ojjukira bulungi Kolo mulangira anti wuliriza mulangira Nakibinge yaliwo ojjukira ya meeting high commissioner nzijukira ne tukka wansi wali bulungi n'okukutanoga nti tetubyaga abasajja bali ne bagamba nti ndeko tuteeka mu kamera Lwasa oyo yeefuula ojjukira ebigambo ebyo bulungi olikoki obijjukira oba tobijjukira oli mulalu ne tugamba kale era n'oddayo ku Friday n'otoola shahadu mu kibuli omuzikiti ogwo ogugaba ogumanyi nkole ki ngukolere nentuula wansi Lwasa twali tutudde ku Yaya ojjukira interview gye twakolera ku Yaya nkugulidde Coca-Cola n'ekyennyanja wabingulira weebale nnyo ne nkugamba Lwasa totuswaza ono omusajja muzibu gwe wennyini n'okakasa ne sibaswaza tteko baswaza va ku pasita oli muka Prophet kankwate omwami ono wangi mugambe bugambi tuli mu interview alo okiraba alo ayogera mwami wa kitiibwa nno alo wangi sebo ndi ku interview wano sebo ndi waka wano sebo ne Kasuku n'abalala abazungu bali wano twenza na bikyawole biri wano byamaanyi nnyo era mukama wange mwami Mukisa bwakubye ne ngikwata ekisumuluzo nga bigwa wansi andi nakigenda mu kiti kave mu interview so twogere emmotoka yo weerabidde ogiggala ekiro ogiraba endabirwamu endabirwamu ojjamu ekisumuluzo ngekka okuggyako bwokola amangu n'okwatirayo ekisumuluzo n'ozikiza lwesigalayo waggulu nsiru kale ekiro wabadde nsiru nakomyewo nekoyedde nenjamu bojja kati enkuba teyagikubye enkuba ate abatule babega binkwatako gwe kati obusungu bwe nnina by the way njogera naye ku simu nti Lwasa muli mu kulowooza kwo gwe tekikugira nti decision gye njagala okukola waliwo abalala abaaliwo kati bamaseeka bali obaleseewa sebo bamaseeka nagenze kati ndi wakayanja wakakande mundeke kakati wuliriza ekintu kyonna ogenda okikola obaako ne byofunamu kakati gye nagenze nafunyeemu ate erisaafunamu gwe soko oyawule ebintu ebibiri otoleko ekimu oyinza okuba nga omwana wo asomye okuva mu P7 ng'ayingidde secondary ne bakuyita omusomeseza obwereere ate abalala nga baagala ssente
oyinza kulagawo agenda ku bwereere kati nange soka tuli wayininga Lwasa wasiramu kalwaki byaliwo ebyanyiiza mu bukatuliki bisala byogera banyiiza ate bali bakwano bange ne bafaza bangi bakwano bange naye ojjukira nti twayogera ku simu ne father Kibi ne tukola appointment ogende bawulire ensonga ze ezaakunyiiza n'ogaana olabika saagala batabula naye anti baali bakuwadde omukisa okuwulira nti ekyali kikutabudde bakimanye faza Kibi muwe kitiibwa ate nali nja kutuuka wali njogera ebintu byonna nga byasa kye yali asinga okwagala ekyo kuba engeri gye wali oyogeramu ng'ogamba olina by'okoledde kyaki na biki ye n'asalawo ye nga ye awulire ensonga yo alabe oba alina bw'asobola okukuluŋŋamya tewajja ojjukira n'onfula omusiru Lwasa negamba ku Sande omusajja agambye essaawa 8 tumiitinga wali ku Jevaini walabikako kakati essimu zo wazijjako kunnyonnyola nga nkugamba ndi wa Pastor Kakande kati lwaki wavudde mu busiraamu tewakomyewo mu bukatuliki nina ensonga ezajja era ensonga lwaki sazzeeyo nendeka muganda wange ekyokusooka nze nina abaana bangi ne teri mwana yangoberera n'ogwo kati osanga wa Pastor Kakande n'abayangoberera mu bulokole ate nina mwanyiraze omu pasita nina omulala mwanyiraze mulokole kale awo kale waddeko ate ni musajja takyanya omwenge olya ndi clean man ndi musajja atayagala bakazi mwanidde okuba omulokole abakazi kati wabalese nabaleka naye obusiraamu era bwalwana okungogola bo bwe bwanzija ne ku mwenge nga bwankuttekutteko naye nga nabumaze nabumaze bweku naye Lwasa katukoleko bannaffe katusooke tukoleko wuliriza nze obusiraamu owulira bwanshapinga kubanga ebintu byabwe era biringanga ebyabalokole mpola ne bwanshapinga kati natuuse mu bulokole nga sinywa mwenge emize emibi sikola ki embanga nti abakazi wabaviirako ddala saagalira ddala yadde kwoteka n'ejjiini eryali wano bannange tubonyebonye ku nsi ya Mukama naliraba ate nga liri oba Nigeria oba baki bannange tulabye naye omukazi yagamba wali mulogo nali mulogo ayita bye yakola ne Shalom yaga nti wali mulogo n'omutwala ne mu ssabo kekanzunza nze nali mbimanyi ebyo nali mbimanyi nze ng'eddogo ndijjawa yegwe omuntu omulogo oyinza okufuna ssente tosobola kufuna ssente oba kyekyo ekyakumalako ssente nza ggwawo nenja zifuna ate zinaddawa ssente nja zinoonya nja zifuna amazzi gakola okutajje gaali gakola so kati bino omwana namula mu interview ng'agamba wali oyagala mutta ate ntya tobabira mutyaba kakati munoonye omuwala gwe bayita Enjo mukoleko interview Enjo yagenda Australia byakalema ebyebweru layira gwe mama nyabo ndabye byakalema ebweru wabereka kati Enjo kadda wano yakomawo bali baga nti yafuna omusajja eri yafuna omusajja n'amulekayo omusajja yakola atya Enjo yalekayo omusajja nga ki problem eri ki ngwayagala muzaalamu ng'ate amuzaaliddemu eyo ngaebwabwe tebamutegedde nga Enjo ayagala mikolo naye gye emikolo gijja kufa busa kubanze nja kuva wano olunaku lwalabayo emikolo olabe ensasage gijja okuteeka mba Enjo
Osaaga osobola twala yensasagge nja kutwala ensasagge njagenda ne morokezi njagenda ne kanta ngejjuddeko abayaayi ngende n'abantu bange balimu kukunsa mu mmotoka entono tuyingire omukolo ondabire akazi kakusigalamu ate kansigalamu kati wakyobamanyira amanyiira nnyo amanyiira nnyo enja amanyiira naye kasita yakubira essimu n'akunnyonnyola ebyo byonna namusinkana nno layira mwesanga namusinkana nanyumiza ebyaliwo eyo nga bumanyira omuntu atalinnyaga kunnyonya aba n'emboozi nnyingi nga gwe gusoose gwe balitoliga ogusoose tewamutwalako edubaayi yannema okugaye namutwala ku kisaawe wali nayingira mu nnyonyi n'avaamu byagaana Lwasa jawe bose b'ekisiru muyayingira ennyonyi nga omusasula buli kimu g'oli muloge nayingira oyo omwana passport yamulema okufuna walayi kati ate yayingira atya ennyonyi nze mmanyi bwe nakikola n'asanyuka nnyo n'ata obunnyo wamutwalako netuvaayo naye kati baaba yatambula yagenda naye waddayo omusawo wo Lwasa akola ne kadibira wano kati akutukabalanga omukazi ediba toteka mu biboozi kale mukazi watu wamusanga n'akunyumiza ebintu bye mpola mpola kati wuyo ogenda obinyumya buli wamu goloza ebinyumiza sibimanyi bwe bibeera enjo mukomye kali kawala kantu kala nti abaana bamugoba simugobanga sina naye problemu kati bwakomawo ng'abaana bakomawo bamukima byebyo enyo n'abaana wewali obuzibu be babumanyidde be bamukkiriza ng'akomawo kale ekisiibo kyange ekyobusiraamu kyebwasiibayo kyaggwa dda kyafa byantu byafa kati katonda wange mulala nnyo kati buli sande ogenda ewa Prophet nejjeje nabadde layira nankoona mondi n'engweri ffe gye tuli mu kuwoomerwa Katonda ate omusajja oli aba tannatuuka mu kyaki obungege bubeerako obumanyi atambula mpola oba oliawo ngazze manyi eri kyaki nene erina amakubo mangi ayinza okufulumira eno awula n'aveera mu bantu ayogera mpola ayogera mpola nayogera obunabyawo buyitirivu nayogera obukulembeze bakwata bagenda okubawo nga yabyogera dda abo bakulembeze go babadde bakola badde bakwatani yadde ku ddina ate mu nsi mu security Trump yali yabyogera sajja w'amaanyi nze nkubuulira w'amaanyi kati bengenda naye mu ddwaliro kati tolina sukaali yenna kayinza okubanga mwekalya katonotono naye sikyali muyi ate akyansabira tannamala kunsabira oliko kinkyasaba abadde nnoma luli nebanga nfu si yono baba olwa lusazisaazi bambi ate munnange Katonda ono alina byayamba omanyi buli kintu kyonna kiba ne solution buli kintu kiba nekivaamu kyolina okukola kakati abangulira eddagala badde tebakyangulira batabani bo nvaako saa kwogera ku baana bantabukira abaana batabuka tebaagala bayisa mu kamera wano Kasuku nenjogera nti abaana bange onoonya kunzitamu
So ne munnange eddagala wadde tebakyagula Mukama n'ayamba ne ŋŋenda gye nawonedde obwasigaddemu obutonotono bujja kuggwa ate n'obudagala obutonotono osanga nsolo bwegulira kika kimu bwe bityo naye kati ndi bulungi kati nja kuwangalayo emyaka 2 bakuteeka ku warning bamponinga meeting yatuula wano bamponinga ate oba nalinayo ekizibu bane sijja boogerako bandeke baaba bamponinga tikasuku tujja mutomera nga katuna temufaakira omusajja atalina mutawaana yatuula wali nakola interview ye neŋŋenda gwe n'oyogera by'oyogera ate gwompita nogamba jangu baana basirusiru abo naye it's okay ate mbavumi tulabye kakati bagenda kwongeramu omwaka neze gumunyingira musajja waabwe sina mutawaana munanfukamiza mundeke sina mutawaana mundeke baaba I think growing up is a scam. Okula byakiyaayo baba. Kyewunyisa. Kati mbachi nekyokulokoka bakyogerako ki? Ati byokwatako. Bibakwatako tebalina ddiini zaabwe. Tebaweza emyaka 18. Bagiweza. Kati banjagaza. Naye gwe ekintu ekyo kyanyiiza. Ekyokulokoka oli mufuggwe nadda nti omanyi lwaki nanyiiga kuba naliwo abasajja nga bagamba Lwasa beera shuwa anti nga sinabiyiga nga beera shuwa nga kyendimu sinakitegeera namaze nenkitegeera kale kyanawo mbuuza ku busiraamu nesikunyonnyola obusiraamu omanyi kati oba kubanga wagenda e Mekka wali yagala genda Mekka era baaliwo abangulira tikiti ntwala e Mekka ba mirundi egi waliwo omwami omu musiraamu wali aweetebe eyo yaŋŋamba yakutwala Mekka weetegeke twali tugenda oba na mwezi ki ndoza guno gujja kati tokyagenze nonayo ki ze kabbe yange eri wano wagundi wano wakakande tebakwata kukabba nze ndi wano wakakande naye waliwo basaba baadde baganye si basanyufu naawe simanyi oba wabirabye kati banjagaza ki si basanyufu nange bandeke tebayinza kuba basanyufu naye sina kyenatutte satutte mukeeka satutte eki kuba bandeke ndi omusajja atutte mikeeka gyaffe tebabeera na butebe titatutte butebe nze nalabye oli eyabadde agamba guno omuzikiti gw'ekibuli nti simanyi gw'amaanyi nnyo kati ebyo nga mbulira byaki ze najja mu muzikiti era singa yali kyaki nandigenza ekibuli manya gyendi Lubaga yadde abinnyonnyola awo naye nga byannyonnyola byonna temuli nga tolina kyotegeeramu ng'olaba tekigatta ewuwo noonya bulamu njala kuba mulamu ate era noonya na Katonda wange kati nabisanze wano kumpi nnyo wano oyitano n'ogende wakakande kumpi kakande oyo ate oba oli omusajja okumanyawo amaanyi gwe mutunulire mutya ani kakande atayagala akusabire ng'omutunuulidde tayagala bazibiriza bino byatuzibirize twebaze Katonda tukole tutya tabyagala mutunuulire mu maaso akusabire ng'otunula wamwanjulidde ekizimbe kyo nzija mpola mpola naye
ayina omukyala yankubidde n'aŋŋamba ŋŋume seraliikirira ne mubuuza appointment n'agifuna naye nagaye kati awo kiba kiwedde mba maze kitunda mba kimaze kampita ne tukwatagana ne munyenyola obuwonvu n'obugga ebizibu bye mbaddemu ajja kunya njagala kubaawo ng'ogenda omusisinkana ayinza obutakkiriza bannamawulire bw'anaabakkiriza njagala obeewo ate twasabye ejjo yadde musayufu nnyo kyaki yajjo yanyumye yadde musanyufu nnyo kuba kyaki we yatandise saaviisi paka lwe yawedde ng'ali mu muudu nekituufu abantu babawayo ne busoodawo ne banywa naye nga mulimu restaurant mu kyaki ayagala emmere buli omu mu kiraasi yo gy'olaga n'oli emmere ku bwereere ogyegulira kati mmere ey'obwereere kati kyaki awaggulu mbu ate kuliko wooteeri kweri so kati ate osobola osulawo nga toli mulokole ng'ozze bibyo olinawo ki nga toli mulokole ate abantu mwagala okubegabega ebitali mu makulu simanyi oba osulawo naye nga nandikusabye tojja ate nze wakyo ŋŋamba bwotyo kati nze benna akugamba nti Prophet Kakande mukwano gwange onookola otya mukwano gugwe ayagala bakafiiri nga gwe anyagaye nti ndi mukafiiri nze ndi mukatuliki beerayo egye nasookera sijja kwogera na bizibu bye nafunayo n'okuba omusajja omukulu akuuma ebyama ekinneewunyisizza kyekyabakyala abakyala wabalese oba sukaali yabadde akusumbuwa ne sukaali naye mwali naye ate waba yawonye kitegeeza mba nina omwana oli yagamba wali tomalaako mwana ki kana akazingiriiti ogere kazingiriiti eyo tuveeyo ondeetera bagasiya naawe kutwalize wamu nze navudde mu busiraamu nawonye bingi bibadde bintuukirira nga bizibu naye nga sibavumirira njala babeere mirembe tebannumba sibalumba era aliwo sheeko we yanjogeddeko ne muddamu bye namuzeemu bw'anaabiwulira kyemmanyi tutala twogerayo naye amala biseera tayinza kubeera ku nze wamuzeemuwa tewamulabe sheeka mukulage wano waali yayogere n'agamba nina bye ndaba ku intaneti twabagamba muleeta basajja wano mumale beetegereza kati omale kwetegereza nze ondeete yayogedde ebintu biri awo bya kisirusiru naye tubireke anyway ekyokukola tetukyayina neffe ng'abaaliwo ng'ogenda mu busiraamu wandituyise n'otugaa nti bannaye nfunyeeyo kino ate mbagambe ki ate ffe twaliwo bali bamaseeka bo ne bootandi bagambye nze naliwo omusajja nzijukira ne bamubuuza ebibuuzo namugaa naye okakasa omusajja ono teyeefuula omusajja baami n'abagamba nti omusajja amaliridde naliwo Lwasa ekibuli ku ofiisi ya Supreme Mufti wali wansi naliwo benayogera naawe ku yaya nenkugaa naye Lwasa ebintu bino noŋŋamba Kasuku nkubuulira mazima era noŋŋaana okuŋŋa nti nina n'omukazi omusiraamu nakigulo bane tonzijukiza bintu ebyo onzita tonzijukiza mukwano mbadde bizibu binene nnyo badde mbizibu naye babeere n'emirembe kati ffe tugenda swala ate muswalira ki ate owekuba endobo bw'otyo sibalaze kituufu mbalaze ewali omusana n'emirembe
Tuyakutuswaza temuli mu kintu kirala ky'amakulu naye nyagadde ekyo nkikugambe twasoka Father Chibi yakubira natukola appointment ne nkugamba omusaya naga nti mumpola mpola twogere naye nga tannagenda eri Lwasa n'ogaana okujja era we nategeera nenga nti owaayo omusajja ali serious tutuuse ku Jevaini tutudde Lwasa teyalabikako naye nze kyokka omusajja gwayogera naye ava mpigi yeeri Father Chibi nkuwa ekitiibwa era nkwagala nnyo sina buzibu bwonna naawe ne munnange kankusabire otambuze bulungi obukatuliki nange onsabire nsobole okufuna amaanyi gye nalaze omusajja alirowooza nti ndi muyaayi kyokka ng'omusajja mukwano gwange okiraawa mma anyway awo nga tuvuddewo kati eyo tubikulekedde naye abasiraamu baleke tobaddamu sijja baddamu baleke eddiini yaabwe toddamu gyogerako saagala giisana mu kamwa kange nze amakanzu gampe gwe toli musiraamu era ninza omusiraamu anajja oyo musiraamu mwanvu nnyo ate mwanvu nnyo atya mwenkana gajja mutema atafuke mutaboliiki gamuwe n'omusaalo gumuwe kale muwe omusaalo gwe mutyaba omusaalo ngera gomuwa agende nagwo tubadde tugulolera nako si kikyamu ekyo si kikyamu mutyaba kikyamu wakusaala kyagambye wali kuba kusaala kwokka era kuwa omusaalo nkuwe ne bayibuli Kurwani ngenda kuwa Kurwani nzibu nno okufa eki okugisoma Kurwani wagisomamuko sijjamu yadde ekigambo bizibu okufa obufi kati wali wafuna yaki nina eby'Oluwalabu bye mmanyi naye mbadde mbiwandiika mu Luganda kati olinayo ky'Oluwalabu nvaako yabinjigiriza ayinza okujja n'atabukira wano ndeka ezo Lwasa nategeera nti ogenda va mu musiraamu kasita salaamu yakulema ottoola ojjukira ku Yidi siruwalira muli kati ekyo wasimanyi salaamu ngimanyi kati tonzamu ebyo ebintu saa kuzanyisa ddiini y'abali ojjukira kye wakola nakola ki wakati salaamu aleikum ndoza lali sinayiga naye kati mbadde nayiga ssebo naye yoyo Lwasa mayinja omanyi nti Lwasa teweesigika nze kati sikyasobola teekayo omukono gwange nga ndiiringa naawe wali wansi ku ofisi ya Supreme Mufti wali mu BMW ogidde jjukira ng'etokota ne banyaniriza annaye abasiraamu balina amalingo togalabanga bakuwayoko ssente waliwo awo twali mu muzikiti omusiraamu omupya bampawaayo bambi busente ekinsanyula nnyo nno neŋŋamba biri mu Bukatuliki niyazikuwa naawe leka kutumanyiira komaawo kati gundi yakutumira Shira Gashumba n'onfiisa olufiisa nze sisobola kufiisa ngamba onfiise tewali mutawaana Lwasa ganda mutyaba nafiisaako Lwasa wanfiisa noga nti ate olaba Lwasa jagamba tete ayenga nimumpe mukwane kane kagamba nedda tekisoboka naye nga Lwasa tosobola kwana mwana oyo nga tetubimanyi era obwo bwe busaizi yange bwe busaizi yange nga sisobola omwana wa mukwano gwange Gashumba mukwano gwo bambi siyinza kukikola gwe nga tonnagenda mu PRU gyendi naye ffe tubeera eno bbalibbali gituwagirire Lwasa ompadde enseko kati Shira ayagala kusisinkana ayagala kulyamu naawe kyamisana yagamba mbu yakusanga n'omuyimbi omu mutuufu n'ogula naye kiseeza Lwasa edda wavibwangako ddala nakusanga ku Rouge era birthday y'omuyimbi omu n'otuwa ssente oyo omuyimbi namuwanga ssente ng'oli ne bba wa Morini n'antume mukyala bagala n'omusajja oyo musajja atunda egundi emigaati yali birthday ya mukyala ne mujjawo muyinde ebikazi birina amabina bwe kati nagamba
ne tutuulaawo n'otugamba buwe munywe n'ogenda wansi mu cross country n'ojjayo ssente n'otuwa naye nga aya nga bakuyita omugagga w'e Masaka kati wavuganga motoka buli lunaku ng'ogenda e Masaka n'odda naye osangamu ennaku naye ng'ate ne Masaka navangayo ekiro munnange n'ojja e Kampala awo wali tonakola kiraabu naye nga ngikoze awali ogizimba nali ngizimba buzimbi awo mangu awo batugambye oli Simaya omanyi omugagga omanyi president we South Sudan yakuyiwamu ssente neŋŋamba naye wonna wali ozikubye Lwasa wali wanene sente naziina ate ndabayo ngenda okutandika okuzimba kiraabu nalina trailers 8 trailers nezigenda Sudan zigenda Burundi ndala nga zigenda eyo nayo Kenya Kongo Mombasa naina sente naye zaggwawo sente Lwasa tugereko ekyo sente ezo zaggwawo zitya sente zaggwawo naye nga zaggwerawo mu bizinesi si bizinesi baali bakazi nedda ate abakazi bali aki omukazi alyako ntono bizinesi yakulema okubala oba olina omukazi w'ekipaligo wakwana ekyo kisoboka ate ekyo kisoboka yinza okuba nakwana ow'ekipali n'ayingiramu n'ayonoona buli kimu ate nalina empisa embi ze nali nyingiridde mukazi wange yafuutuka e Kampala najja nansanga e Masaka tudda mu kulwana ne bakuba mugawo gunonya ekyero ddayo e Kampala nga nina omukazi gwenkwanye Masaka ebyo nanendooza byaleeta ekisiraani kati obyejjusa bijjusa kyova olaba nalokose bambi musajja wange Lwasa nakwenkwata nga ne kati kase ekirungi wakitegedde kati kyekyo kyakujje ne ku bakazi kitonde ekikyala saagalira ddala n'emikwano gyange mwenna abali eyo nga muli bakazi nga mikwano bukwano mugende nga musala tebajja nnyo kwanja baswaliza bwerere lyajje bandange Lwasa kyokulaba nsirike nkole nti naye osobola okukikola ekyo oba abaana bagambyeko abaana soogera nabo nze abaana munaye toboogerako mbalese baagaana okuboogerako ndoza oba baminisita oba baki simanyi kintu kyewuunyisiza nnyo olunaku olwaleero Lwasa bweŋŋanyi nti wavudde ku bakazi I think tulina okukkiriza mu bulamu nti buli kimu kibaako wekitandikira ne wekikoma bino bimadegani njagala kanyankole njala kali katya wabimaze naye kirungi bw'oba osazeewo bw'otyo that is okay kati awo gendako birala kigenda kukuyambako oconcentrating olaba ate bozoobola kati tusuubire nti kati wano woolokokedde kale ate ebintu ogenda kulaba bw'obikwasaganya ate olabe bw'ogenda mu maaso kintu kirungi nnyo naye waliwo yagambye nti kati bw'onoova mu bulokole toyingidde obusamize ategeka essawulya nindi musiru kyo yakyogedde sijja mukugamba kamuleke omanyi bibeera eyo mu busabusabu ebiri balimba abantu tunaagenda okuddamu okulaba ng'oli ne maama Fiina owanise omukono olina olubugo ku mutwe ne wano walikubeyisizzaamu ogamba nti ate kye nazudde mu busamize eno tebawonyeza sukaali yekka ne puresha yagenze endwadde zonna eziri mu mubiri gwange kandi aziwonya munyonyola abantu mwe ntimwala kunyonyola abantu naye nze bwe ndaba ekintu njogera abantu nobategeeza abantu nabo ne bajja ne beerabirako gwe jangu ne bisukaali byo ne woba otontowala bwoti gye wali
Prophet Kakande akwateko zidde okunywa oli muka tyaba okujjawo nga tulina kye tugamba kirala ndowooza era Prophet Kakande yanaakusabira ne ssente z'ozifune naye ndowooza ezaffe zo toziriiko ate oli mulalu abantu bonna bangoba dda n'abagundi bangoba abaaki mbu baatuwulira baatulaba ku interview ne baŋŋanda ate gwe oli wa Kasuku ewaffe oyagalayo ki bapromota ndi bukulwanagana nabo obulwanyi tekisoboka bajjo tasobola kukuta kati gwe gaana aye nno leero no Abitex nti ali mu kkooti olw'essente byogerako ebyo nga lwaki babe batuusaawo be bazaagala munnange kuzirya bw'obiwulira n'engeri gye bazifunamu oti oseka kati gwe tebakuwako kwezi ssente ezisente zaafunako edda 1,000 okuggyako waliwo awo ez'oluvannyuma ennyaawo bampaako era obutonotono naye ng'ewuwo gye ndi nnyo naye siraba buŋŋamba nti Lwasa sayininga wano Lwasa ki siraba bunyega siba kigenda mu maaso gw'omanyi nayo n'akawulira nga mazimazeewo nga sifunye oyinza kukolawo ki Lwasa gwe nga tufunye ssente ezo nga toliiko togamba oyinza okukwata wansi ne waggulu naye ekyo kyokuva ku mwenge nakyo olabika bulungi ndabika bulungi kati ofaanana omuntu nga amazzi gakuyitamu onywa amazzi kati mangi omwenge I think tokyalina stress nyingi kati nina olw'essente nina no, you don't look stressed nze nkubuulira mazima I think you're eating on time and it's good you're reforming Lwasa ate munnange waliwo ebyana ebiwala ebyalabye nga nokusera bitaliko okunejegerezaako ningamba kati twaki bulijjo tebinjegerera ebiwala birokole lwakulabyewo Kakande kati ki kyogamba jangu tunywemu nno nendowooza kati mubasiraamu wafunayo omu yekka era ne mukyayirawo yeyomberangaawo waggulu yefulumya entebera kati ekyaliwo awo n'ayomba n'abantu baguze ebizibu kumakya mpaka waggulu ng'ayomba buyombi engamba abantu bakola bizinesi abantu bakola bizinesi naye nsuubira nti mwalaba ebintu bino mulina kye muyigamu muleme kulaba bulabi kujubirwa Lwasa kansobire mulina kye muyigamu nsuubire mulina kye muyigamu balababe for you kyensinga okwagala kasita obeera musanyufu Lwasa ffenna tuba basanyufu kirungi tubulamu katini kati awo wakuttaawo Prophet Kakande baanaakusabira ebizibu ne bikuta tuddemu tunyumirwe ensi munanyumirwa tujja nyumirwa ensi naawe ate kati ekirungi abaana mwayogedde byawedde okitegedde kyekisinga obukulu you are now muli wamu beemuti era kati abaana kye batayagala tetugenda kukikola banatugaa nti temukola nyamba buyambe bagaa nti tetuddamu kukola ŋŋamba tetuddamu kukola tusigale nga kunyumya bunyumya wano tusobola okwesanga ntufuna we tutuula saagala otabuke na famire yo lwanze kubanze yange enjiina ate sigenda kuwandiika wabi kyensane zaffe gwe tuliva kwenu naye tezinavaayo tezinaba kiki sente zinanange simanyi gavumenti oba onaatera nebiwanvu naye tugumiikirize kasita abanaga ntugire nga tukola ebyaffe bino ebirala ziri zijja tusanga mu kkubo ngera bwe bazitusuubiza nga tuli mu kkubo tukyakola ebyaffe tugenda kati ne ziri we zijja okukola ki bwe zinaatusanga nga buli omu afunako nate tusigala tugenda ku lugendo tunaatulyawo nga zino zimaze okujja nga tebatuwa endala katukusabe wabi
katusabe ssebo bituukirire ate ffe twazaalibwa kubonaabona tetwazaalibwa kubonaabona so yoyo Mr. Lwasa agamba nti kasukaali asigazzaamu katinitini katini nnyo katini kali manageable era tekingana nakeera kunywa caayi w'amata kati amata wagazzeemu baba ndi mulamu nnyo muganda wange tondaba mubiri guno nolowooza ti ndi mulamu nnyo ne mu caayi nkulaba n'olubuto lwasaze luli walina olubuto nga gano amapeesa galwana abantu ne bagamba amapeesa nga magumu oli yagamba mune nti oli mugumu nga amapeesa g'essaati ya Lwasa gagali kati gaagala essaawa yonna bosse nnyo gatulika negakolaki negagweri ate mukyasibe kiri negatulika negagweri naye kati wena olina ogenze wasimu atandika ne ku exercise nkolamu ono ku exercise katonotono ku makya Lwasa tewewaayiriza omanyi kati nyinza okusudiya wano n'otandika okwewaayiriza nkola ka press up naye nga sikola kendaba katuukiridde okola press up nkolamu wano osobola tukubiramu wano press up nsobola naye sijja kikola kati saa kunvuga supiidi eyo saa kunvuga supiidi eyo naye Prophet Kakandi kati gwaliko ssebo kyekyo emmotoka kati onnagiteekako Prophet Kakandi Prophet Kakandi akuweyo n'emmotoka endala temukalubiriza pasita temukalubiriza musumba wange ye wange oyo era ze neewuunya omuntu atajja kusaba wakakanda abantu bava mu America Europe wabwe yonna yonna nga bazze saba kayimba kike wayizeeyo obuyimba sinayiga naye nga bunyumira babuteekako situka nenzina tonandaba maama situka nenkupira ddala dansi wakakandi ng'ataddeko obuyimba buli ate bunyuma okufa ekitiibwa n'ettendo tibuddize Mukama oyo akosa akawuliddeyo naye kalungi alabika nakakayina Lwasa ekituufu kyoliko kyeki asa akawuliddeyo naawe twali eri naye kalungi alabika akayina ayina endongo muganda wange basumulula nasoma microphones naziraba 24 z'abayimbi microphones zitereza maloboozi naye nga ffe disika tukozesa microphone 4 naye kati bizinesi ya disco kyagiddamu njagikola naye nga ngikolera eno nga batwalira abantu ku mikolo ne bawuliriza bakolaki naye ebyuma byo tewabijjamu ebiki mu kiraabu kirabo bibo babba bibbe byonna ekyo ekizimbe inetaka kukitunda kubanga kati ate naddala eddiini gye nayingidde tekolagana bintu ebyo pasita era njala nsabire ntunde ekizimbe ekyo sente ziyambe kubaava bali obubi oyagala yamba baavu njala bayamba yego wali ongambye ogenda gundi Canada nongamba wafuna visa wagifuna visa siina visa wabula nze bannaye nze bulijjo onyumya ebintu nga ndowooza wafuna visa wangamba ku Easter kizibu nnyo ate si kizibu naye engeri gy'obinyumyamu obeera nga nti wafuna dda visa gw'ogenda bibyo puroguramu ngikola nga yeeyo kubanga visa si kuzanya nakwagala sisinza kulemwa visa kale musajja waffe Lwasa Mayinja bw'atyo bwafaananye olunaku olwaleero abalokola abali eyo mujje mukuba ettendo n'omukulu ono abasiraamu agambe tabalinaako obuzibu just mukole ebyammwe naye akole ebibye obulamu busigale nga bugenda mu maaso weebale nnyo si kyekyo kati awo buli omu akwate lirye naye akwate lirye amakanzu omusaalo ku luhaani bagenda bbiwa mutyaba
Amakanzu agenda kutwala ekkanzu emu. Ogenda muwa ekkanzu emu? Kubanga gye badde tuukira ddala wansi gye ngenda mumuwa. Kuba omusajja muwanvu nnyo. Mutyaba oli mutabuliki? Oli musiraamu wa bulijjo? Oyo musiraamu wa bulijjo mumanyi? Mbadde mumanyi mu busiraamu. Gwe Lwasa lekerawo ebyo ebintu byo byotandise. Obadde omumanyi otya? Oyo musajja musiraamu ono walaali owa bulijjo. Naye kankuwe enjeru ng'erina obubulaaka wano. Ekitogi nga kiri gumite. Tewali tabu. Tugende muwe tewali buzibu. Tugende tufune amakanzu. Ne ku luhani tubikujjako tubikwambuleko. Mutyaba komyawo kamera inagwe mutyaba olugambo ogenda tukumyawo. Oluwamu oyagala zumbirawo ne kamera. Leeta ebintu. Mwamumanyi. Katukulindire wano. Munindirawo kale. Lindaho kati tojjako. Kambireetaawo. Ne oli serious. Nkugambye ndeeta musaalo n'enkofiira. Nkuleetera enkofiira mmeka? Oyagala enkofiira mmeka? Kamuleetera ebbiri. Naye aka-microphone okayina. Togenda mu toyi. Kwata kati. Jangu nti okaleeti. Ate okajjeba naye akasiseeko busisi kati magnet ogenda gisuula wansi. Twaliza mu. Lozo jula begeno muyita. Oli musiru nnyo. Magnet egenda kuyita lozo olabe kati wekunkumule gwe wansi. Olaba begenda okukwatira ku lubuto. Yiyo. Anti ndimu ekyuma. Ate ekyuma kyaki? Magnet yaffe ogisudde. Yino. Kankuleetere. Kati tukulindidde wano. Dakiika meka? Dakiika 2. Mutyaba buli lwobeera nange ofuna ebintu ebirungi kati wuuyo ogenze gwa mu bintu bya Lwasa. Ogudde mu musaalo, ogudde mu kuruhani, kuruhani jimpe. Mbe nayo nafuna anaginsomerangako once in a while. Wabi? Si wabi. Position kanjira ngiteeka wano. So banafu abali e Bulaaya, Ryan Air Global Express Cargo osobola okubeera nga omufuna n'akuleetera ebintu okuva e China ne Dubai ne bikutuukako wano. Namba z'essimu zeezaawo. Ate era abali e Gwanzu waliyo Ryan's Restaurant. You can go there and have authentic African cuisines, emmere ewooma n'ebisigadde. Then from there, tulina bannaffe aba Delta Cash. Balina gye bayita Express Car Logbook. Akagambako nga kanzanya. Express Car Logbook Loan. Osobola okubeera nga ogifunaawo. Ate n'osobola okubeera nga abantu ennaku zino buli omu akaaba sente zibuze. Ojja kufuna Express Car Logbook Loan. Yes, okuva ku Delta Cash. Ekintu kisobola okubeera nga ate kitambula bukwakku. Bakwetaaza logbook, bakwetaaza mobile money statement oba bank statement wamu ne national ID. Yes, bisigadde motoka ogenda nayo ng'olaba within 12 hours akasente kaba kakutuuseeko ku account. Kino ne kitambula. Olina bannaffe aba Airtel AliExpress bali mugaba discounts of up to 50%. Okaina kantu ako katereyawo abantu bategeere ensonga weetuuse ne weetambulidde. Ndoza twogere Malaria Walk. Ne Malaria Walk yazze ku 26 July. Tugenda tambula okuva ku Parliament nga tulwana okutangira n'okulwanyisa malaria. Yes. So come we walk and all those things there. Nene yagenzo chime kanzu ngata komawo. Yagambye eddakiika 2. Eddakiika 2 teziyiseemu. Gambye Lwasa. Okaaba bw'oseka kubanga bannange. Abaawo ebintu ebimu nga tobitegeera. Akomyewo. Mr. Lwasa. Ayinza okwebakira awo. Okubewa akalanguka mu 2 tukomewo.
nga 26 June Ssaabakristu w'ekisomesa kya Our Lady of Perpetual Help Kalambi awamu n'olukiiko oluteesiteesi bayita abantu mwenna naddala ab'ebuloba n'emiriraano tubayita okujja okubaawo okuyoyota Kalambi mega fundraising concert tujja kubeera ku Buloba Parish Gardens era emiryango gya kuggulwawo ku ssaawa 8 ez'emisana tubakoowoola okutukwasizaako nga tuyoyota sub-parish y'e Kalambi tulina ebinyuvu ebyokulya ebyokunywa n'abayimbi bangi ddala nga bakulembeddwamu Papa Misa Kisemakula okutukwasizaako osobola okugula VVIP ticket ey'omuntu omu ku $20 eya couple ku $35 ate z'emmeeza tulina eya famire ey'abantu 8 ku $1.5 corporate tables eza $5 awamu n'ezo ez'M10,000 okusasula osobola okukozesa enkola ya MTN Momo akaunti yaffe ya Centenary Bank oba ennamba z'essimu eziwandiikiddwawo wammanga mujje tukole omulimu gw'Omukama yoyota Kalambi Mr. Lwasa obireese aha muti abateeka wansi kamera ojja receiving ebintu bino aha ku ruhani tokwatako gwe toli musiraamu ku ruhani atali musiraamu takkiriza ogikwatako kati gwe ng'ogikutteko okugyako ng'oyagala kunjoga misana shahadu kyekyo muti abajangu kankakuzzeeko wano aha eri authentic yeyo yenyini yeyo ku ruhani sagala babimbuuze omusaalo guugwo guno wagugulawa guno nansigulo yagumpa ani nansigulo wakyo bayita nansigulo ye nashigulo naawe leka kukusongowa nansi kati buno nabugula Dubai ene kanzu buyitirivu nnyo naye si bugolole ngiye bujja obadde obadde oyinayo ankyayinayo naye sigaba mulundi gumu kadi neeno ogimuwadde si bigolole naye nga birungi nnyo nnyo ngiraba eno naye ogimuwadde kadi bwe banaakuyita ku piraawo ate nga ne apita mu Julayi meeyo ba Julayi tulinayo idi endala ey'ebisolo ebeeyo banagisinza abanagira Sebo neyanziza nnyo. Kale sebo. Tukwagaliza mirembe. Yes sebo. Bibyo ate n'olwo najja kukuwa ebirala. Kyawo naawe lekerawo. Matunabera tuli ku ebyo kabaka. Amakanzu ge nnina gwe. Ne wali weetegekedde ddala bw'otyo. Ate gonna malungi ge Dubai wamma gwe genda oyambale tewali mutawaana. Bijjeeko mutyawo leeta akantu kaffe kati amakanzu ogejjeeko gonna makanzu gejjeeko Mukama yeebazibwe abiina beera bulungi tugenze. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange